Kenzo yasokuba bebekulu ekikono nalese project ya Yoweri Eddie Kenzo abana bonna bewagenda nabo bakuvuddeko wagana li puzzle akuvudde kagenzo bebekulu gravity agenzo bebekulu kitegeeza ki ensasula ntono yali akulwana wabula olwenzanyo olumuzanyo. How do you play your cards? The way you play your cards ye kutaka ku winning game. Bebekulu yasirika namanya okay kigenze mu region kati ngeze mbajenizi lwaki go yagala aba mawuli bakwate ngotegedde abamole babebekulu wagane bani ababo na mu campaign eno fena ya mobilization ni teri akulwana gwe werwana wekka wekutte mu kisunku bwe oli mu kwewandisa boti ebyaddala mulo bebekulu gwa kulwana bebekulu anisobe be shininga ina abayimbi era gambo abantu balina t-shirts ozira abaweziri abamawuli bwe bali wado jirenga mu region zinge ekola tuwazayo unstoppable campaign adding up gwe bakubuuza what are you adding up on fine region tours tuziyimbi tulinawo kyekirala tuvala onagamba nti banwana nenga twali akulwana just enzanya y'omweso kati yakoze eki yamutabuseeko bebekulu ayagaliza agamba nti jangu tukole nga nakuwa sente bwe mutima gwalina nti abaana bamawulira abo ne baga nti katukwata bebekulu yekka abawa sente mbabuuzaako mwena bakyekubidde ku media omuweereza we Muzeeyi Masembe nyongera okusaasirako bonna abafiiriddwa abalina abalwadde nyongera okusabira maama wange inshallah nsaba Allah musunse nyongera okusaasira Jaden anoonya emitwalo 4 n'ekitundu bamujjanja bomusawo yamuwadde emyezi 3 tusaye yenna ali yasobola omukwatirako amukwatireko atambuze obulamu bwe mulwadde emitwalo 4 n'ekitundu ejja dola omusawo gye yamugambye afune bamukoleko nga tannasussa myezi 3 gye bamuwadde oba tebamukoze cooperation nga tumuzze ewaabwe ku butaka Stickman mu Sudan. Yes sir. Sana baba namutidde Omugalanda. Buza ku bantu. Mwenda mbalamusizaako mwena abali ku media. Amanya the boys is a Stickman mu Sudan is right. Son of Mama Namutidde Omugalanda mukwano gwa mulongo bile Sala. Mama Fina Senga Nantume. Seka Yasini. Dr. Miss Chigundo. Salongo kono Japan katwe amamilia Mansira. Olovolova semse muyanga wiya. Uncle Fango Soldier. Yeah. Japan wamwega seko. Neseka Yasini. Neseka Yasini. Ne Miss Chigundo. Wabaga seko. Nibagagaba kati benna basatu. Yo Fango ni family. Ejo family. Kati bano. Bagagaba basatu. Babamirira. Babikola atakali bula bagwe nkolabikira antya. Masavu. We bali nyishitwa kya mukama. Nsasira abantu mwena okyuse ekitiibwa nkikiza Mukama Katonda nsaasira abantu mwena abaviddako abantu baabwe era na mwena mbasaasira n'abali mu happiness n'abayingidde mu Uganda alawula ennaku enkulu abali mu koma w'abasama tubaniriza mu ggwanga Uganda abasama balanse okuyingira bakyaliyo mwebali ekigambo ekyo bakyonoona naye kati kigenda kiddemu ofuna amakulu gaakyo at first kyayonondeka kati kiremu ofuna amakulu gaakyo nti akomona kubira ku simu nagamba wayi nayingidde mwendi nagenda kunonya ku Business University n'ebyawulingo ya showbiz naka kiddeyo ofuna amakulu gaakyo bayingidde mwebali abakyali bange ne bandugu bange mbaniriza once again era nga bwe bagamba nga nti obutakke laka enjawukanayo mu byobufuzi n'endowooza mu byobufuzi tekukyayanga nsi yo so ensi yo gyagalenga oba ebyobufuzi n'enjawukana byonna bikiki ne always home the best tovumanga nsi yo yagalanga ensi yo nze kulakana n'ensi yange mbagala nnyo era muninde okubanga muwuliza endowooza yange envaamu nga nze gyebagenda okubanga bambuuza nga nze wenengera ebintu oleeta endowooza yo gwe sikugamba ate mu Sudan wano yogedde bubi eba ndowooza yo era mbajjukiza n'omusajja munnamawulire nkola ku 90.8 Metro FM nkola ku Doctor ne ku Monday kati ku radio kwende essaawa zino eno kwenti bukyandamuza obulamu ku TV abamuza ku TV nakisa ku Holodi olw'ensonga ezimu nti nga omanyi TV ya government management bwekyuka buli manager ajja n'ebibye zi manager aliwo yaŋŋamba nti program yimiriza wansi mu Sudan nange nenyimirira wenali na manager omupya alibanga zze oba TV endala
eri nkowoola n'essaawa zino kati simanyi oba basobola okunkozesa nga TV olina okuba ng'olina ssente. Uncle John ali ku ki? Uncle John tulina project empya ejja coming soon very soon. Project eriko nze eriko Osmosis eriko Zubeda oba Shami Mayanja eriko Patrick Sembusi eriko Miliki Be o TikTok eriko Sane Kaizi eriko Edichi Chirevu eriko bamutute kwali tuzaja naye. So project Uncle John nga alise cream tuji gwetajira kumanya tugenda kuwa ekyomutawaana twazemo okuzanya. Director yani John Segawa. Okay. Era ye muwandiisi. So kyonna okumanya afumbye azeemu n'agamba nti tiimu kademu akola ki agikombayininge abawe ka cream dera cream. Kyonna okumanya azeemu ka John Segawa akoze ki asimbudde. Wabanga asimbudde omanya akomeyo mu firimu ne mu theatre mu musuubiro bba waayo akabi abagala theatre production. Kati mu movie wise mwasokola. Kati tuli mu shooting. Project najirabye wajirengedde yaddala y'amaanyi amaanyi najirabye so mugirindirire babagala waka Uncle John Segawa gwakoze gwali mabega we mugenda kumanya nti mu Sudani kubanga ze boss wange oyo yanzula mu talent kufuna era bangamba nti mu Sudani nkwagala wiki namba totenguwa mbeerawo okay kubanga yanzula mu kiri abantu kye baali bategedde mu nkirina. Stickman yeri kuchi asho yange YouTube Stickman Sudani etambula nengoma nti yo nga enegezezaamu okunettira enegezezaamu okunettira naye nebaza Mukama Katonda nafunye kamera mashallah nafunye kamera kati mbulako laptop yange yafudde nebane mu Sudani mperekere tugende tuziike kituufu ekwegasezaamu okutta tegedde laptop sirinaawo wakunye kamera de laptop nefa kizito simanyi abakoloni Japan muzeyi tatusa bintu ebisinga pada laptop abukolanga koloni Japan bagambye aja kungulira laptop tuna reporting yo ku office kumutegeeza laptop yo yafudde yo kamera njina n'amanda abiri so kakiso numbula ko laptop yo yafudde so ntambula mpola ntinyala ku settinga nenga YouTube yo nga manyi nti abantu balina ebanjagala balimba weereze obana ba ghetto era abaana bangi abagala okukola nange mu kamera wise abagala musula njya kukola naawe no problem era njya bayita ku media wane ku channel yange bagambe kati ayagala okukola nange mu kamera jangu natambula naawe nga nsetize bulungi ng'ebintu mbirina sagala nkuyite ko kwase simu wadde iPhone je sale je kije madde nkozesa sagala nkuyite kwase iPhone anyala kwase kamera ngediko ne stand nakwali wo mwami yansubiza okumpa microphone ani sija mwogera linnya osanga achetereza ajja kufuna yangambe nakuzo mwezi abiri mu ABCD ninde leka ninde kanguminkirize neja sibadde ngeza ko mujjukiza nti tabina tu so mumbere yo YouTube stambula bobe era nga Mungu wagamba nti agoba yakube kubo Mungu atambuza mumbera yonena era surviving ze paka wendi wakati kalisa na ayagala tusasule license fine especially baga license nga aba YouTube olwensonga nti tukola ebintu nga TV yokola kibyekola kati omanyi effective akucheyo alien skin effect etya alien skin yanegula abantu nti ku mutimbagano kuneno ofirako wakabi osokolako business nofuka problem atoyise ku TV nga ku radio mfuna eyo alien skin effect era kino kyosagala ngamba ndi alien skin gwempana ekyaliwa ekitegeera so eyo alien skin effect alien skin evana negula abantu muno obulamu so butambuza bwetu timu mbera yonna notegera muno mutima okusofuna boti at first ba embracing bantu bayise ku mutimbagano nessa zino bembusinga omutimbagano gutya nti gutaddewe price tag nabo so baba ino guyingiramu mategere mbera tulina kwogera tutya nabo so kati kyebalina okukola tulina kulwanisa abantu bano eno ne olina bayingiza otya mu system nebo bo bebagala tusasule batuwachi nga government government ekuwa internet ya bwerere no you pay for it ne okujikiriza okubamu
internet anti internet okimanyi ensenzala internet yabwerere bwe kiri wano tugisasula nono mu Uganda kijja no kijja bali mu kikola bali mu kikola ebbanga lyonna kiri mu pipeline tusasula internet yape ya bei bwe kiri okimanyi okusettinga YouTube otekayo tini namba nanti YouTube kusasula tini namba yaki government ejako omusolo kati baagala musolo kyomulala nanti awo Mr. Ken Kalisa kyalina okuyita ffe ba YouTuber tukimunnyonnyola kyegamba kyekyo nti toyina kufuna ngeri kulwanisa mu YouTuber ayagala emisolo emirundi ebiri so kati ngamba nti ye kimanyi akimanyi kuba ayina abaana social media kimanyi akimanyi okitegeera akimanyi muno sasula omusolo naye engeri yakireeseemu it wasn't in good faith you know so kyensaba nti kyokala YouTube si nyangu yakulwanisa mu ki Uganda you can fight TikTok or Facebook YouTube yasasula omusolo n'amateeka gayo getugoberera nga ffe ate eri owned by ki bali abasajja abeeri nti bw'osaba be bakuwa ne rights zaayo nti kati bwe tukuwadde kunafuna ngayo akasente so ate bakuwa ne monetization nabo tebakkiriza mu bwemu otegeera so ate empeereza yaabwe ennungi ate bo bennyini bakucekinga nti ewaaye wano batubaga nti ogoyinga bukyamu tunyonyole ono kituufu ogoyinga bukyamu ate bo tebalina biased mind nti tunyize paka kubanga ffe eno kyono tuli bagitwala naye baddamu ne bapiiringa ne basaba ne bagamba tuze netucekinga kyalimu kinebwe kiti nenekomawo so kati bwe tutyo so abakulu kubanga kimanyi waliwo kasamu budget akaba YouTuber ani akafuna wekalinga bakibaga otuwa okukola nabo otegeera okukola nabo nendoza kino bagala kusawo mbeera yasobola kutusatiisamukko kangamukko ninga waliwo enkolagana y'aba YouTuber ne gavumenti egenda okujja mu maaso batulekemu kuba tubawo omusolo nanti kyengamba kyekyo nti so balina kwagala naffe mu nkolagana etya nti bannange tubayise obulango owadde ofuna butaano naffe katufuneko okimanyi bakilaya nti okujja waffe okulanga tetubayita balaba gudu content followayo biki bibajja naye ku TV market yanoonya nakyo lwaki nti YouTube eno gavumenti era nayo eno gyetaaga nnyo okolaga nayo kubanga gavumenti erangirako ebintu bannayuganda abali TV gyesatuuka eri ate nabudde bwa TV akirengerera ku mutimbagano kuno nagamba naba ngenze Uganda bali passport office yakoze eki yakyuse egenda kuddawa okutabika kati kitegedde nenga TV yakoze eki tekituuse nenga kiyise kuki so balina ofuna engeri gye bakoleramu naffe bakoleramu ne ba YouTuber kubanga YouTube mutuufu ekisusa obulamu bw'abantu bungi nnyo kitegeera nze YouTube nkozeeko emikwano mingi nkozeeko ab'ebulaya mikwano gyange bangi nampise ku YouTube kubanga lyakodde ku TV kati nze gambye sikyegomba kudda ku TV kubanga lyenviridde ku TV ate negomba okubeera ku radio okusinga ku TV okitegeera so nti TV mulumya nnyo okitegeera ekiri ku YouTube ekulumya naye ng'osuubira ebibala mu maaso awo nti bwenkola ennyo ngenda sasula mu maaso awo ne TV muwa essuubi eritaliiyo kino munansonyiwa okukyogera kubanga nkoze ku TV nze ku bbanga lyenkodde ku TV sifunye kusinziira ku TV okitegeera kikyo nkibagamba nate YouTube kubanga lyenjikoleddeko sente nzifunyeeko YouTube ekuwa essuubi eraga mbu gyeri ate nga lyalubeerera enkola yeekoze etya so Mr. King Kalisa, with due respect, essuubi ly'abaana bweriri aso gyayitamu agirabako ate ngeri gaindi agimala nagifunamu aso ya TV you gain experience only you don't gain what bisigadde omukulu Eddie Kenzo Musuuza Kana Kambata mutano wa Chifali ali mu campaign za President Museveni agamba basusso mukuba ekikono banamwe wa bebe kuru tebamuli kodinga lwaki bamukuba ekikono namu settlement oddemo ulye nga boyogedde Eddie Kenzo yagambi bamukuba ekikono mwena alemu mu campaign zalimu
N'amala n'abuuza lwaki bannamawulire ba Bebe Cool wajja okuperforminga tebamuli codinga. Baani abamukuba ekikono mu NRM? Bebe Cool. Okay. Bamulwana. Nawe otaddeko mbuki? Amulwana. Anze nkugamba bigambo byo. That is the time I'm quoting your statements uncle. Chekera. Nawe ogambi mbakola ki? Bebe Cool amulwana. Gwe bali okumulwana. Golaba otya? Kikyolaba. With due respect, President Musuza, nkuwagira nnyo era nkwagala nnyo Kawulikana Kambata. Muzeeyi mu campaign eno fena bonna balwana byaki byanfuna sente. Bebe Cool yakwata abamawulire bena woga Bebe Cool alina abamawulire ki byagenda nabo ababe. Lwaki gwo yagala abamawulire bakwate ng'otegedde abamawulire ba Bebe Cool? Lwaki gwe yagala abamawulire ba Bebe Cool bakwate gwe nga tutogenda na bamawulire bo otegedde abamawulire baani ba Bebe Cool? Gwawo baliwa aba Bebe Cool lwaki temunkwata? Abo baliwa nanti gwe wagala ne baani ababo na mu campaign eno fena ya mobilization. Okay. Fena twafuna sente campaign. Ochegeera. Buli omu n'afuna accountability ya campaign. Eyiye gyalina okukozesa. Bebe Cool kuyena saaka abaki abamawulire bakola ki batwala ababe abamukiririza era bakwata basasula. Lwaki gwe ate oyagala aba Bebe Cool bave ku order ya bosi waabwe? Kubanga ekiri mu campaign kyabiwayi. Kino kiwayi kya gundi, kiwayi kya gundi. Kino kya ONC, kino kya Secretariat. Kino kya Musevenomics, kino kya DCC. Kino kya TCC. Kati ebiwayi. Buli mulaba nga bakwata content ki bwati. Ante engeri ffenna gye tukolera Museveni nange mundikodi. Nedda abamawulire bo boyina okugamba nti kati tukole ki tusimbudde embalansi. Teyagenda nababe. Teyagenda nabamawulire be. Nze Eddie Kenzo esa zino gamba teri no mwakulwana gwe weerwana nga gwe. Atya. Nanti toyina bamawulire bo boyagala kuyisaamu kiddoboozi bamala. Jjukira wali mu campaign bagala loud na noise. Kati gwe oyina omuntu omu ate nga budget weeri. Ayina Blaze Media mukwano gwaffe. Oyagala naye yeko omuntu omu yali mumukubire mundu. Tegera budget weeri temala. Mu Sudan wendi ndi mukwano gwo. Mpozi ng'ekikono kye kinene. Kati ngamba muno waga muno bakulwana kanaffe batulwana. Kati ffe gyetu kyoka ffe temutulaba. Ffe twagala kukola mawulire ga NRM neffe mutuyita. Ffe temutuyita. Ate ogamba mbu ate bakulwana. Teri akulwana gwe weerwana wekka. Weekutte mu kisunku oli mu kwerwanisa bwoti. Ebyaddala. Mulo Bebe Cool gwa kulwana wo. With due respect Bebe Cool yavudde ku gakigamu n'ekimu. Anayogera. Kati gwe beebuuza alwana naawe. Si yakola ku sound ya civic events. Si yajja ku microphone. Si yakola mu kimu setting. Kale fine niwe wabanga akulwana. Toyina bagenda vayo byogera. Toyina bagenda vayo byogera president. Tayina maje. Ora president nga launchinga Yoweri. Eno. Mu emunyonyo. Yawangula yakola Bebe Cool mu 0. Atya. President yava yagamba Eddie Kenzo mukwebaza nnyo. We bali kulaga accountability naye Bebe Cool aliwa. Bebe Cool oyo ayina ebintu byakola tena accountability. Eddie Kenzo nakola ki? Nasiko walinga. Okimanya abamawulire be yatwala babanja. Ewa. Be yatwala munyonyo. Na guno gwakata basasulanga bakyabanja. Bani abagenda abo. Bani abagenda na waliko? Ani abanja. Tugende mpola. Muzo yani abanja. Abaana bamawulire bonna abakola ku Yoweri babanja ate nga sente za fuluma. Kubanga President Museveni album banga majugula we masini mistaken we masini mistaken muna mpabala mu mistaken banga muna jula bilioni 10 babanja album ya kwana najugulideko album eyo Yoweri abamawulire bonna be batwala tebabasasula izo omuyimbi omukubayimba ku album kuli jono abayimbi bagana okuyimbamu Edikezo nasaba amalobozi ge n'abayimba ali John. President yajugula bilioni 10. Ibula twebuuza ekibuuzo bannamawulire abagenda ku project ya Edikezo gya launching emunyonyo
ya albamu ya Museveni mwasasulwa abamu basasulwa abamu tebasasulwa namba kyesinga abasasulwa be bangi abatasasula be batono abasasulwa be batono bakyabawa uliriza enamba esinga obungi teyasasulwa mwe abatasasulwa we mubanje babagamba ki bajiwamu oyo omwana oyo omusajja oyo simayayi Grace bajiwa naye agamba mususa tannamuwa ssente ye bw'agamba yamuwa akakadde yamuwa miliyoni 2 aziwa ab'amawulire era bwe yaziwawa ziggwawo onamusuubiza endala mutannamuwa kale tweyanziza ssebo owulidde ono y'omu ku baaliyo kakati nze ekirungi agambye basasula abamu kirega bakyali mu process era esasula endala banga ki sente zijja kumala banga ki muzeeyi sente zigenda kujja gundi Kenzo yafuna sente yafuna sente president bangambye sente yazibawa eza album Yoweri okay era abayimbi abamu nze omu kuno kweri naye kubanga bangamba n'akayimba akayina okuyingiza president aka Yoweri sike bakuba mutubonga naawe okitegedde so mu mbeera eno kyemanyi bajja ba sente sigaa muno njogerya Kenzo neze njogera ku kiri ground sente zajja mpozi nga zatagala mutagaze nenga bajja ba sente zo zose zafuluma ne bazirya simanya babazirya ate zafuluma tokiiteeko mungabe bazirya nzakyogedde zafuluma bazi baba mawulire tebabawa abamu ge babawa enamba esinga ekyabanja myezi egi bajja bawa naye nze kigambo nno president Kenzo teri akulwana gwe bwerwana olaba olakati gundi Bebekulu kyakola kimanyi era nnoonya jobless biliyoni yoyo yalamukera ku ssimu kubanga yakulira abaki yakulira kampu y'amawulire eya site majority sagala ngene Bebekulu yakola ki buno eyagaana abamawulire kola ki omukwata watenga jobless yagamba nze ko kyenda bamukwate bintu byagagamero byokabeka byenjagala jobless yakulira abamawulire abagagamero site majority jobless biliyoni omulina ku ssimu muno jobless billionaire yakulira gagamero timu ey'amawulire eri mu campaign nyala mubuuza baki tugenda ku campaign teri alwana Kenzo president mukwano gwange njenzo omu kubali mu video ya Sumbusa video ya Sumbusa yo Kenzo nali naye wetu wasasulwa okufa obufi sikese mubanje tuwa kivulu kiramba ng'akubye bakwa mu kivulu atenze mubanzibira ani yakubba sagala bogera nnyo mannya ne si Kenzo yakubba si Kenzo yanziba nze Kenzo si mubanja microphone ze baziteeka wajja okuyimba microphone bazijja era akyakuba Bebekulu nakira mbu ya mulwana Bebekulu si yakola mu sound ya Civic Events Bebekulu si yakola mu sound ya Bebekulu talina byuma jobless bali mu kalulu kabahuwa yaguze n'emmotoka empya alimiza gwakoowa kalulu kabahuwa yaguze hybrid Aria ali mu hybrid bajja kudda mu ebyo mu Sudan nange nteekateeka kola ki ako mukulu Jingiwu atugamba ati mu Sudan tugenda mu TCCU simanyi bakyali mu nteekateeka oba naye nga mirimu tugikola tugikola Museveni mixing setegedde esomye ensi emanyi kati nti Salama Road ebitundu 8 ku 10 akoze eki awedde era gwe ava e Bulaayi okimanyi Salama Road okendako kuva buvi wali eri okuba Kalamba paka Munyonyi wa Sudde nga weeyagala bwe tekukyali enfuufu ebyali lipazo yebyiri bitya lipazo gyali mu campaign nandi kigamba nti ndozolengera President Eddie Kenzo abaana bonna bwe wagenda nabo bakuvuddeko wagenda lipazo akuvudde kagenza Bebekulu Gravity agenza Bebekulu kitegeeza ki ensasula ntono wala Bebekulu yava bamuwa sente yakwata babodaboda
akutte unstoppable. Bebe Cool jukira Kenzo awininga Bebe Cool afuna regional tour. Abayimba lino bakola kibayimba. Bebe Cool ava mu game. Bebe Cool ayita Mbagagabe creating unstoppable chi idea ya Bebe Cool idea yenga ye idea. Yeye sortinga nga bamazo mu kuba ekikono. Ana mukuba Kenzo asoka kuba Bebe Cool ekikono. Chidem Kenzo yasoka kuba Bebe Cool ekikono. Ota? Nalese project ya Yoweri. Nagamba njagala abayimba project bakole ki? Beba bayimba abali jono. Bebe Cool kagamba nzine wano bakole ki? Bayimba kusasula ko ki? Koye tekijja bakole bali bakole ki bayimbe. Onagamba nedda. Bamukuba ekikono kwa ki akivaamu. Bebe Cool atwa wansi. Afumba ekintu ki? Jukira muwagizi waki? NRM lukurwe. Era emulimu ki? Mumusayi. Is a passionate NRM patriot. Kwazi yakuvadda NRM. Ya NRM. Okay. Agamba okay no problem. Oba edikenza gaye bwatyo kachivuge bwenti. Yenga yera atwansa ye idea. Nagamba unstoppable. Na iye ekintu. Uganda yonna. Okay. Bebe Cool afuna abantu bakifandinga. Nkufuna basponsor be. Achironchinga patriot yacho nga patriot wacho ye deputy speaker Nebota Yebwa. Okay. Championing bwa kitambala region yonna. Agula elements awaba boda izo ngobamanyi mukutambula. Olwo Kenzo yali kuki? Ya akuba campaign. Ne Bebe Cool yakola ki campaign. N'abayimbi be. Basoka jinji abagenze Soroti bagenze Jimbale batambule tuwa kuki kutuwa Soroti you know. Kitegeza Bebe Cool yasoko yita Kenzo ayingire campaign. Atatiya. Anti amwagaliza mgajangu tukole. Kenzo yamukuba ekikono. Kenzo through the federation. Okay. Your federation nga yo regional. Era ina offices mu regional. Olwacha kuba Bebe Cool ekikono. No, tamukuba kikono. Agamba nze njagala abayimba regional bakole ki? Abayimba bokka. Bebe Cool yera conference bana bayimba fa bulijjo nga siba regional. Bano bashayini mama yinja bani. Yena agamba bali bakole ki bayimbe Bebe Cool naga no problem. Bayimbe nange let me create my idea unstoppable. Era ne bayimba Bebe Cool bayimba Bebe Cool idea ye shininga ebyaddala shininga mulo Bebe Cool anasobe shininga ina bayimbi era gambo ne abantu balina t-shirts ozira abaweziri abamawuliye gwe bali wado jirenga mu region zinge ekola tours zayo unstoppable campaign adding up gwe bakubuuza what are you adding up on fine regional tours tuziyimbi tulinawo kyekirala nanti batulinayo kyekirala ngovude mbayimbi kala bayo tour Kenzo tainawo Bebe Cool alinawo ekiddako amugambe kyereke abavubuka amugamba fine bajemizi be bano bennina a conference alien skin atenga inamba ina bachi bajenizi ngovude ku bajono artist nina mulimba chi bajenizi era balengedda mbavuddeyo ngabajja mu unstoppable olwensonga memuli ki Bible Chivala onagamba nti banwana nenga twali akulwana just enzanya y'omweso kati yakoze eki yamutabuseeko awe mugambire soka novaayo asoka akomewo musite osoka wala omuzannyo nga Bebe Cool asoka nakakkana nakoleka nokola ki nowangula notambuza kati party tu akoze eki Bebe Cool akomewo nakola ki nakuwangula nti yamitinga President Museveni Soroti namu meetings n'abayimbi abaki abalala twali ni president nakola ki nadaga mwe kama wala kumilika president ife twakala ku meeting ako okay are you together ndio cheba baba okuyomba ko nawe kwaki jingu wabadde ki simanyi inti akulaga inti onu twakajja buzi ngwe president Soroti chekera so chikulaga mbunati yoli bamulaga baba bamulaga ku social media bakazi mbukano na Kamala nandi Bebe Cool musajja mukulu Bebe Cool era yagamba mu campaign sele zalia za Leicester nandi chegamu Bebe Cool ayagaliza agamba nti jangu tukole na kuwa senti bwe mutima gwalina nti abana bamawulira abo ne baga nti katukwata Bebe Cool yekka
abawa sente Kenzo tabawa atayina bameka ana bameka ate agala babebe kuru bamukwate nagenda n'ababo so bebe kuru kati awo yolengeze kyakoze ekirala unstoppable yamitinze ki abavubuka buto teri akulwana wabula olwenzanyo olwomuzannyo. How do you play your cards? The way you play your cards yekuteka ku winning game. Bebe kuru yasirika n'amanya okay kigenze mu regional kati ngenze mbajenizi bebe kuru salute oli mukambwe tali akulwana bebe kuru awo yamusingira omuzannyo akweka mu game tayogera gunugamba akulwana yaliwa tayogera yebe kuru akuba campaign ali kubibye ali wanta amongo ali wagundi eno ali wa ino ali mukuba campaign ze watambuze ekintu ki so mumbeera yo nene nasira bawo payini kanza yagala lya yeka siwe ngambye andi we kiringa ekirabika kuba bebe kuru yagenda n'ababe abamawulire ramukwata ata complaining choka ate Kenzo ayagala abamawulire ba bebe kuru basasula ate baba muliko ekisoboka ekyo tekirisobokera kitegeza agala lya yeka kadedda siye bana bamuliko omuzanyo tebamuzanya bulungi. President Kenzo ndi mukwano gwo ndi wa mujankaaga kuva ku mambo jambo omanyi zisoya kuli amuluku zasinga okwagala ku nsi kuno ne kati ku defendinga teri aku fighting bebe kuta ku fighting wabula eddoboozi teyituuka ddoboozi tono abali mu kuyamba ku ddoboozi batono jangu ddemu otufune naffe otutwale otegeera yasikwatagana twala kulaga bannayuganda munno kampeni za NRM zirimu okulwanagana ate agulwana etakuddamu kiba kirabika bulala kyagwa oli mu kwerwana so kakana yetereza kubanga oli silent majority noise ayina munene so komawo wansi wetereze tulabe how do we plan game eno nayo okifunyemu otya kwa sente weziri safuluma ebiliyoni Ablex billion emu billion mukaga oli billion mukaga billion nya ali billion mukaga siyafuna ko lachitafuna bana mawulira babi ani komawo oli presidential advisor ono creatives komawo tugatte ensonga zino tuzigatte mu Sudani wendi tugatte ensonga zino ompite muzeyi timu kati Boys Media mukwano gwaffe netagamba nti owayi tata wadinange ndyanze kaneti nesimala funayona abalala tuli wamu yagala yayeka tusobola okugenda ku ddoboozi Blaze oli muganda waffe kano okojja kalaba tonyigira mu Sudani ku timu yayinako Blaze Media yekka kati akomplaininga biki kubega yegwe yasalawo gwe yatwala ate Blaze n'akuba abalala ebikono zino sente nyingi za NRM nyingi Blaze Media sente nyingi tuyite tujje tukole naawe Kenzo mukwano gwaffe finance nze namukusoko mulaba gwe nakutegeera nnyo nenze Kenzo mwebaza nti mukufa kwawo ko mugenzi ku National Theatre awo yagamba nze before ko kalabika mu Sudan akola ki ayogere kasaya mpe kitiibwe kiramanya Kenzo akyammanyi era mukwano gwange era ne kushoje yakola Carnival yasema kololaawo beta yankubira essimu nga kyasobola kusala ku muzigo gw'emmangaawo nampa tiketi yange kyendaga Kenzo akyanjagala era Kenzo nkwagala nnyo nze nganze nkubulya amazima Kenzo wesote gina timu ya mawulire eyo gyolina nfu nnyo tibakwagaliza Kenzo teyakulwana ate onafuna abamawulire abalungi nga mu Sudani nganze okimanyi nze nja kugataka abamawulire abalala nkwe timu egenda okukola Blaze tagenda kukumala yekka Blaze tagenda kukumala yekka Blaze Media teryakulwana Blaze tagenda kukumala wekka leka byokoze nze album wagikola ntimanyi weeri yo weeri billioni zajja muze yagigula era abaana ekisawo bajjanga omu ku omu awo batono baba bana bosanga ku kitebe awo ku seriini noyingira munda ne bagamba sayininga wano ssebo najjayo ekiveera nakisa wansi nakuba miliyoni 10 bagagenda walabye ekibiina ekigenda kujja ekipya ekya Bule agenda kugulayo ekibiina Bule nawulidde muno alina ekirowoozo kyayagala okusaawo
okwanisa obufumbo simanyi Buule yakifunye mu mbeera ki nti yakachakana ne mukazi we bayawukanye nejjo wano bayawukana nsonga ki emukozesa ekintu ekyo Cheka mu bufumbo alabyemu nga tewali abalwanirira basajja awamaze mu bbanga ki etane tayiwera emyaka ngamba fotogani bafumbo nejjo wano empeta empeta cheka kati tubalenga emyaka 3 bawe si myezi Buule nejjo wano empeta weza sebe omwaka empeta yadda kati Buule biki byatugaba byasinze okusanga mu bufumbo obuzibu nnyo ebitera okubanga akola ekibiina eyo oba anti-marriage akibikoze bitya anyigiriziddwa ng'omusajja atya ate abakazi bwe mufaako mwekka abasajja tewali babalwanirira kati kaakole ekibiina Buule atulekemu kubanga teri yamutuma genda mu bufumbo ate yandigenze mu basenga n'akola ki ne bamubuulirira batya nati ensonga ezo yo okwawukanaku tena ku social media ze Buule manyinga munnamawulire ow'amaanyi ali strong okitegera w'amaanyi so kati saagala ate ensonga zino y'omukazi emukyange kyange emuwa endowooza endala ennafu ejjamuwa endowooza ennafu ejja kulowooza bannayuganda ate ebirowoozo ebirala saagala kino kyayiseemu kikuwa ekirowoozo kyeyagala okussaawo ekyo kijja kuba bannayuganda ekirowoozo ekirala bwe njogera bwetyo anko Buule okitegedde bannayuganda mukitegedde ko nga ffe abavubuka essaa zino eno mutulaga nti obufumbo si bwangu buzibu bwereere ate nga ffe twagala kuwasa bakazi mutulaga we can't settle nti ate osingo kyekisinga okutambula saagala musige kifaananyi ekyo saagala musige ekifaananyi ekyo nti obufumbo bubi ate bamunyigiriziddwa nnyo nanti saagala kusiga kifaananyi ekyo nga kagenda mu bugenzi olaba mazeeyo emyaka bo bagamba eki abali mu Jubiri eno nentuuro owabakayimbira agenda kukoza emyaka 20 nabo 3 nga ali mu bufumbo nebbaawo agumidde bingi lwakusirika nanti bwe bufumbo obwo why do you come out at this juncture myaka 2 myaka 3 to us the problems you're facing that is urban excitement right amalo sebo oli aleme anyigirizibwe nanti toyina tugamba nga mwali mwekwatwaliyo lwaki omwambola empai totugamba not recording the video mama byonna mubyaga nga wasazewo tutegeere your relationship mu open let us know everything inside nedda sebo byonna temugenda nandi kati awo basirike amala avubuka abagenzeko mu bufumbo nemuvaayo temusiga kifaananyi kibi bufumbo oba bavubuka nga ffe abasobola okukola akiika abasobola okuwoowa asobola okugenda mu bufumbo ali nekiragenda mu bufumbo nga weetegese tomala gayingira mu urban excitement nedda nanti byebyo nti kulaga balina ekifaananyi kyebaagala okusiigawo kyesagala kyo bannayuganda ekyato tuyingiremu yali talina kujja kwogera nsonga ze oba okyayi mukazi we kiwedde temweyo kiwedde we omukyayi period vuga fayiro yo omukazi ayogere nenkanjogere it kills your dignity yeah it does kana ne wamulabi nandi bonna bebamu beebo naye yayawukanye nandi bonna bebamu beebo bonna bebamu ne bonna kaliba yemu matwaliddamu andi kana ne agamba omukazi gwo badde ng'onko owaayo mpa yako okunywawo ani ali awo mu kayumba mpa yako okunywa kana ne agamba mukazi gwo onkubye ebiwunduwundu byonna byemula bya mukazi nga naye amukuba oyo omukazi ali lubuto nga nkukuba nga nvaawo ngenda ate bangambe kana badde maze ebbanga tebasula na mukazi bamadde ebbanga baawukanye kana ne badde asula nga baayawukana dda kana niye ali atya nkolagana yine nanti bebamu beebo ne Buule tebalina njawulo ate kati kana talina kuwasa na mukazi oyo Ferguson lwaki Ferguson
high class kanale na uli high class so kati musa akwatagana egundi anekipose tu kanti balizo kachole mu luzungu can't match yes can't match high class ate kanale kabakoze akukuye muntu katokadangamu tokadangamu my brother yakoze bale yasembayo anekata chawenyira atotisa omwana akubajja kutometa toyiddamu soma mawulire okwana myezi 6 love tuddamu okuyimirira mu maaso g'emmotoka bulaza ate tuddangamu ate bangamba munawonyamu akenge naye anywamu akenge n'omukazi naye alina ensonga ze so kati kanale naye mwetereze timukyagala muntu agiseemu n'obufumo bubi nnyo nga ye mwata olusa ababi kati olaba ebintu byokola kanale kati ku kitiibwa kyemadde mwana musaze wamusaze vali amusaze kati aliwa nze kinalengedde mu kavidiyo nti omusajja yadde mutamiivu ng'ayimiridde maaso g'emmotoka agigamba kati mpitaamu nanze video interpretation ti omutamiivu yayimiridde maaso g'emmotoka n'agamba ntomera kati onkere ku makya onsomera amawulire nga lwaki sigakutomera ndabira omutamiivu mulengere yadayimiridde mu maaso g'emmotoka nga mutamiivu so ebintu bye tukola tulowoozeemu ku bwongo bajjamu kuba ebyuma ate jjukira osoma amawulire okyaza abantu ku tv ne ku radio kati ojasaza omuntu wa kati nga Munnakatemba agamba nedda mbuli walikozi wali muwalagi yali njayi okuyimira mu mmotoka kubuuza yali njayi ekyali ki nga tuvudde mu byakiki so abantu yakoze kibi okuyimira mu mmotoka nnyo kya busiru kitya stupidness of the highest order tovuma ate mu Sudan. That is the stupidness of the highest order. Tayari tagala agende. Ngo ati kulaba mulamu asolo kikola. Mubuze. Ngaba mulamu muzayi go video wajirabye ngeyogera kikale ngagwe muzeyi. Oli mukwano gwange. Wala video ngeyogera ki. Love. Ngamba ngobude kali mchala bini case. Na wakazuka wade base no wakatoka video. Olengera kinga wobolaba. Ngobude mbya love. Desijemirira mu motoka. Otegedde. Bazi mukoze ki? Ngonyedde muko. Sinya muhenge ndi. Webale nnyo. Ndi musajja musiramu. Ne wonya ku mwenge. Tayimirira mugwe. Nze nali njimide muddi. Kyagala agende. Noje chikoti. Kuvaddi. Tasoba mu Sudan. Ndeka munnange. Ebyadda sisobola sirisobola. Nenga gwenda banga gwe obulumi bw'abana abasajja gwe tobubaze tobuwadde vali. Nanti sina kyembwagazaamu kovali yabo busiru bwabwe. Mwalese kana kapya. Nako mukampe katukakolega wano. Kakaje mu kamera nkasabe ngensewulira. Jangu naawe. Musudan tukole. Mutala muleke. Nze yolengita kana katukaino obugalo kuponda. Anna kankolera abantu. Mbadde ombuuza ki? Obulumi bw'abasajja nga ndagaggo oli mu kudaliramu. Manyi badde nfa. Badde nfa mangundi mu laboratory. Ono muka speed. Obadde bakwekolako mikolo. Bakimanyi diabolist. Badde bamwala gumu ku kibira. Obadde baku abo. Kati badde gamba. Tina love ngafa abantu. Otyo? I think these guys inspire us. Nze bule manyi ngo muwandiso wa manyi ku X. Wadala. Ne Daily Monitor. So aina ku inspiring abana bavubuka. Nti aliva machize mukazi wange njobokanye naye. Naye love ki. Iki kiri masavu. Kitambula bulungi. Sikuza depression. Kana ne baruwa je yatuwandiikira yite yetagisa. Wadde nakatono. Nandi kichika muno. Kya buswavu nnyo. Munnamawulire. Ensigo emanyingo amanyi n'abantu bo interview wenze. Okola ebintu ng'ebyo. Ayina obulumi. Nanti obulumu bwe kafete fe butuyamba ki? Omukazi tumulya ffenna owadde ng'omulya wekka. Abadde eka. Kati obulumu bwe express ne mukazi wo n'abantu abaliwo nga bakusondera ssente.
Kwa abantu abasonda sente oba disrespect nze batya abakuwerekera okima omukazi bonna obalaze nti ki obamazeemu ensa tufuna abantu bagana okwerekera abavubuka ku mikolo gyabwe abantu ab'ebitiibwa olw'ensonga bajja gamba yiti omukolo temwamubuulirira batya okuswala omukolo gwagwe nange naliko ate bino byebizze so tube n'abantu ab'okuswalira before bino bitukola tubeko n'abantu ab'okuswalira n'empozi nga bakanire mu ggume balina abantu bakuswalira talina famire nali kyegamba tosobola kukola kintu ng'ekyo ng'olina ab'okuswalira olina okuba n'abantu ab'okuswalira n'okola ekintu ng'ekyo olina okusobola n'olowooza emirundi ebiri okola ekintu ng'ekyo abavubuka magezi ki abavubuka amagezi gembawa temusonkeze basirikale mukana kasaka kampeni kitulimu ate ne president yagamba temubanja abaana bammwe tubabanje bani wemangenze mu front jingusibo yagamba nti webakwata temubanja abaana bo so kati gwe munange vuka munange bogenda mu campaign kimanye tosonkereza ate jukiro ina akalolo kaki kamu osingo kasa mukomera obo okatiikinga n'okalonda so okatinga n'okalonda ng'oli wabweru beeramu abananyumya nti yenze omu kwabo abatiikinga entebe empya gye tulimu oba Uganda empya gye tulimu so avuka bannange mbasaba tweyagale twejjonkera twagale nnyo ensi yaffe ate munnange tukendeze ebiragalagala tuve ku drugs abaana basinga bavudde ku masomero nga bakozesa drugs abaana bayinza okukozesa ebiragalagala ng'ovudde ku njayi efuuyibwa waliwo drugs ezo bazigwa ne sirapu ezo eddagala bagula mu pharmacy bagasa mu byokunywa abaana abazadde muwakinga abaana bammwe bakozesa drugs abaana mwe abasinga so nze wendi era muzeeyi ono ajja kunyamba nja bba wamu ku lecture drugs kubanga weeri ne side effects weziri za drugs abazadde mufe nnyo ku baana bammwe esanziro muwulire gye tugendamu empanvu bweti drugs nyingi ate nga bweziri nze stickman mu Sudan nga nkuta mu Sudan yesebo omwana we waggulu eri mu kizungu wizomanizo yagambye fe abanuupu tulinga periodi nanti nga ye kundowooza ye era mu vidiyo ye nakirabyeko ng'akyogera sina kyakumugamba era ate era mugamba eki ali okeye ali fine ali fine ebyaddala yatuyisizaamu eggaali talina buzibu ayongere mu maaso agende mu maaso ye tomuwadde magezi sirina gemuwa olwaki kimala wizomanizo international muyimbi wange wakabiri BET nomini yayimbawa mu campaign ali mu kuyimba nga ujjeko ezo ate goza abayimbi kati bayimba bonna bayimba mu campaign nga tezinajja ayina badde ng'ayimba ayinawo tuni ki sijja kulimba ayinawo akayimba akapya kimanya ayinawo enyimba ziri mu studio era wanabanga avudde mu campaign ajja kuzita wetumujjako ez'omugenzi kiba kitya ali fit ali fit Ragamuffin wange ali fit Ragamuffin ali okay ali fine Ragamuffin yatugambye mbu Babi yakubako Bobby era yagambye era ye ate ngamugambe simanyi era tewali tusiibule mu Sudan kale nenga mbajukiza mbagamba nti jankulu Japan katwe ogule ebyo mu nnyumba ebyakabe ebyotawaana branch zonna ebwayise wano nyine katwe obe ng'oli wakabi kyamusamulenga kirikirya era nga mbagamba bugambi nti mu Sudan wendi mugende ku Stickman Sudan yuje musubscribe ku channel yange ate mu follow ku TikTok yange Stickman Sudan mbagala nnyo yagala ensi yo ate we yagale ebyobufuzi tebikukyaya nsi yo gwali ebulaaya ate Uganda yantama biki always Uganda is the best kubanga n'ensonga n'amakubo bagakoze Salama Road ali masavu gwona amanya miss it if you want it bona bimpisizamu egaali munsasire naye nga nze mbagala nnyo kulwaka n'ensi yange
subscribe ku channel ya Mimidia obe ngoli Masavu. Mama namutidde tumulabadde. Mama namutidde buddo. Ntwalako mubuuzeeko. Tugenda tumubuuzeeko. Abalala kwa mama namutidde anzaala. Omugalanda we. By the mulonga bile sala watumidde. Mulonga bile sala watumidde mwenna. Ainawe nteekateeka ya end of year ya team mulonga bile sala. Nazibo Blue Primary School. Yeah. Mbadde ne Jingu Master Collection ku kamera. Tusinkane kakyala no bakakututteko. Mubeere bulungi mweraba.